Mulabi wange ne Musumba sijja kubalwisaayo kuba waffe atuweereza ekibuuzo ekyasoose. Musumba yagambye bw'ati nno, Dawudi yasaba Katonda amusonyiwe naye omwana we n'afa. Kino kitegeeza ki? Nti Katonda bw'atusonyiwa era atubonereza? Oyo nno bamuyita Monica Muhindo. Ono nno mulabi waffe wa Lulamba. Monica weebale kibuuzo ekirala. Monica yeraliikiridde. Mweraliikiridde. Kuba Katonda nyuwa. Anti olaba embeera gye tuyitamu. Olaba nga tubodaaboda olabika nga consequences ezitavaawo olw'ekibi ky'okoze. Kati agamba nti Katonda ne bw'aba atusonyiye asigala yalondoola omusango ogwo. Amazima. Ekituufu bannaye Katonda asonyiwa. Era atwagala abali ba programu eno balema okufuna okubuusabuusa kwonna okusonyiwa kwa Katonda. Mu bbaluwa ya Yokaana esooka ogenda kusomawo olunyiriri essuulibwa olw'omwenda twakasome ku bukakafu bw'okusonyiwa kwa Katonda. Olulyoke tulaba ensonga lwaki Dawudi ate omwana yalina okufa. Ekyo nakyo kikulu naye katusooke tutandikira awo ebbaluwa ya Yokaana esooka essuulemu olunyiriri olw'omwenda. Agambye ati Yokaana esooka olunyiriri lwa mwenda agambye bw'ati. Ekisooka essuulemu olunyiriri lwa mwenda. Ebbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriri lwa mwenda agambye bw'ati. Agambye nti bwe twatula ebibi byaffe ye wa amazima era omutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twatula ebibi byaffe Katonda wa amazima ate mutuukirivu okutusonyiwa byonna ate n'okutunaaza. Amina. Njagala nsooke ntegeeza abali ba programu eno nti Katonda bw'asonyiwa takoma kusonyiwa busonyi. Ekibi akinaaza. Ekibi kyennyini akinaazaawo nekitajjamu kujjukirwa. Kankuwa olunyiriri wano bikola mu bikolwa 2:38 olabe Katonda kyakolera ebibi byaffe. Bikolwa 2 bikolwa essula 2 onyo lwa 38. 38 agambye bw'ati. Agambye nti Petero n'agamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe munaaweebwa ekirabo gwe mwoyo omutuukirivu. Yesu Kristo muggyibwako ebiki ebyonoono. Ekitegeeza teri muntu yeenenya ate ebibi bye bimusigalako. Bayibuli egamba nti Katonda bw'atusonyiwa ebibi abiggyirawo ddala. Zabbuli Zabbuli 13 agambye bw'ati. 13 agambye olunyiriri lwa kumekolo olusooka agambye bw'ati. Weebaze Mukama gwe mmeme yange ne byonna ebiri mu nda yange mwebaze erinnya lye ettukuvu. Mwebaze Mukama gwe mmeme yange ne byonna ebiri mu nda yange. Yes. Teriyo kiri munda mu bulamu bwaffe Katonda kyatamanyi. Yesu lwaki bw'atandika okusonyiwa asonyiwira ddala nnyo n'okuggyirawo n'aggyawo ebyo byaffe Bayibuli egamba n'abisuula ne mu buziba bw'ennyanja. Olwekyo Katonda tasonyiwa ate n'asigala ng'aterese bikodi y'ekibi. Katonda tasonyiwa n'asigala ng'akyajjukira ebyayita. Tetulinaayo mu Bayibuli Katonda yali asonyiwa yali najjukiza omuntu bye yakola. Katonda bw'asonyiwa asonyiwira ddala ekibi kyaffe n'akiggyirawo ddala kuba agambye n'ebituli munda byonna Katonda abimanyi. Kati Musumba nze singa mbooza tukijjawa ekyokugamba nti nsonyiyiddwa naye tebinzigiddwako. Nsonyiyiddwa naye tebinzigiddwako kiva ebeera guilt eri nga yeetulemeddeko. Buli kiseera conscientio ereeta okusalirwa omusango. Ekyo kyolowooza ofumiitiriza ku kibi kye wakola n'owulira nga tosonyiyibwanga newankubadde nga wakiteeka mu maaso ga Katonda. Kino kya bulabe kubanga kikuleetera obutakkiririza mu kusonyiwa. Omuntu oba okkiririza mu kusonyiwa oteekwa okukkiriza n'ebyo biggiddwawo nga Bayibuli bw'egambye. Ndowooza oba kituviirako okubeera nti muli bw'olowooza obuzito bw'ekibi ky'okoze obunene bwakyo
n'amaanyi gekikozeeko n'ebivuddemu ebinene neweesanga nga ogamba nti ndowooza nze Katonda tayinza kunsonyiwa ku kino kyenkoze. Abala ba puroguramu eno bonna babiri bamativu nti Katonda bw'asonyiwa asonyiwira ddala ebinaabinaazaawo n'abijja ku bulamu bw'omuntu emirembe n'emirembe. Eyo ensonga yokka lwaki tugenda kutuuka mu ggulu nga tuli batuukirivu, si kubanga tetwayonoona naye kubanga mu Yesu Kristo Katonda asonyiwa ekibi n'akigirawo ddala. Kakati Dawudi ate ensonga ya Dawudi Katonda amusonyiye kakati ate omwana naddala musumba kubanga omwana ono bw'otunula mu story yonna gyetandikira omwami n'omukyala gye basinkanira omwana teyaliyo naye ajjanga product ya ajja olw'omukwano gw'ababiri bano naye kati atalina musango lwaki aba akifiiramu. Kaakati waliwo ebintu bibiri bye tulina okwawula. Tulina okwawula ebibi ate n'ebikivaamu. Sin and the consequences of sin. Ekibi Adamu ne Kaawa kye baakola kyabasonyiibwa. Ffenna ne tukitulwa kugira nga tuganye buganye kukkiriza Yesu naye tebuli amukkiriza talina musango. There is therefore no condemnation for those. Naye ebiva mu kibi Adamu ne Kaawa kye baakola byo tebyavaawo. Byo tebyavaawo. Kwegamba bwe buno obusama bwatukasukibwa. Kati ebiva mu kibi byo tebivaawo. Ebivaawo kye kibi. Kale Katonda atusonyiwa. Naye ebivudde mu mess ze tukoze ez'enjawulo ebisigala bi-impacting obulamu bwaffe. Lwaki? Kubanga ensi gye tulimu tennaba kununulibwa kututeeka mu mbeera nti ekibi tekisobola kutwetooloola. Omwana omuwala asobola okusonyiyibwa ekibi ekyokwebaka n'omulenzi naye olubuto bwe lukwata lwotolugaana kukula. Tetusobola kuddayo. Lujja kukula kasaba asonyiye ekibi lw'olubuto lujja kukula kubanga ekyo kiva mu kibi. Evidence eraga nti no kiri kyaliwo. Kaakati kye tulaba wano kye kiriwa nti bwe tunulira Adamu ne Kaawa baayonoona naye ebyava mu kibi gamba oyinza okusoma kale ku bimu ku ebyo Bibereberye sura 3. Bibereberye sura 3. Soma alunyiririndo za somo 17. 3:17 awo mpaka 19. Someko ku byava mu kibi. Tuloba bikyaliwo. 3:17 tugambye bwati. Otyo agambye n'agamba Adamu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagiranga nga njogera nti togulyangako ensi ekolimiddwa ku lulwo munaategananga mu kunoonyanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwonna. Amaggwa n'amatovu ge ganaakuzaaliranga geneekuzaaliranga naawe onoolyanga omuddo ogw'omu nnimiro. Ebintu ebyo bw'obisoma mu bulumi bw'onoozaaliranga abaana ensi ekolimiddwa ku lulwo amaggwa n'amatovu byeneekuzaaliranga era onaagijjanga mu bulumi. Yogera ku maggwa n'amatovu musumba gatukwata gasaawe ani atagasa abaana kati ensi tegalina gwe gataliza. Tolina oba oli munene omwana wa kuno kyava agamba nti buli omu waali walabira enjuba n'omwezi kubanga bitutuukako mu ngeri za njawulo buli omu. Ebyo byonna byetusomya olabavaawo tine wankubadde ng'ekibi kya Adamu ne Kaawa kyasonyiyibwa era Katonda yabasonyiwa ekibi kyabwe n'atabazikiriza n'asaddaako endiga nefa mu kifo kyabwe n'abambaza n'eddiba ery'ensi ng'akabonero akalaga okusonyiyibwa. Naye byonna bye yayogera nti bye bigenda okuva mu bujeemu bwabwe. Ne Ibulayimu bwe yali Agari. Ibulayimu yakola ensobi mukyala we n'agenda ku Agari. Ensobi gye yakola yamusonyiyibwa. Naye byonna ebyava mu Ibulayimu okutabagana ne Agari tewali na kimu kyavaawo n'okutuusa olwaleero. Abawalabu bakyawanagana n'Abayisirayiri. Kale omwana bwe yazaala Isimayiri entalo ezaali mu maka
ono omwana alwana n'ono bamaama babakyankalanye Sara yamugamba oyo omukazi mugobe agende omukazi bamugoba talina gyadda Mukama agamba omukazi naye wa Ibulayimu ebyo byo byali bisobola kuvaawo ndi Katonda nga bw'asonye Ibulayimu ekyokuzaala mu Agali kaakati olwo n'ebisigadde bigenda kuvaawo nedda twagala tutegeeza abantu omwana yali takyasobola kudda mu nda twagala tutegeeza abantu abalaba programu eno Katonda ajja tusonyiwa ebibi byaffe naye consequences eziva mu mesi zetukola ezo tujja zo zigabana kandi wagamba lya bulungi and you don't ekyobutalya bulungi bw'odewe ni agenda kusonyiwa it is your choice naye ebiva mu choices ez'okulya obubi ebyo tosobola kubyewala ng'endwadde n'ebirala Katonda bwagamba nti wasa omukyalo omutuufu ng'oyise mu nteekateeka yange n'ogaana he will forgive you when you repent n'otereeza naye ebiva mu kubanga wamuwasa mu ngeri eyo byo tebigenda byo bisigalawo nga bikyakukosa tulina examples mu Bayibuli nyingi ez'abantu Katonda be yasonyiwa akimanye Samusoni yasonyibwa naye ebiva mu kuba nti yagenda kubanga okumanya yasonyibwa bwe yasaba essaala yesembayo Mukama yagiwulira omulundi guno gwokka Mukama naye bwe yamala okwenenya Katonda n'amusonyiwa n'amuddiza n'amaanyi ge yalina ebyava mu kwonna kwa Samusoni byavaawo amaaso gakomawo obulamu yabusigaza nedda kakati ne Dawudi kyekimu ebyali biva mu kibi kya Dawudi mwana kufa ye yasonyiyibwa era talina musango gwonna yenenya naye ebiva mu ebyo bye yakola kyali kiteekwa kubeerawo kati abantu kabalema okubeera eyo okulowooza nti bajja kwenenya n'ebiva mu nsobi ze biterere waliyo abantu abafaanana bwe bati nja kwenenya kasita Katonda asonyiwa it is okay he will forgive naye ebiva mu meesi zino zo zootambuliramu zo zoobeeramu byo zoobeeramu ebyo ebikyamu abantu bangi abakyuka n'abanga abadde muyaga abadde muki n'akyuka n'afuuka omuntu omulala naye ava mu bye yakola emabega baba yazaalayo baana batategerekese bwaba yatambulanga mu neeyisa ye tategerekeka bwabanga sente yasaasaanyanga bwayagala ebyo tebivaawo newankubadde ng'osonyiyiddwa kati Musumba okay fine tulaba nga Dawudi akola ekibi kye n'ebikivuddemu naye ndaba nga ali omulabi wange abuuza kati ye omwana byali bimukwatirako lwaki omwana yakosebwa so si nannyini kuguzza kaakati ng'okitunulidde mu ngeri ya busaasizi omanyi ffe abantu okufa tukulaba bulala ne Katonda akulaba bulala Katonda talina kyafiirwa mu muntu ng'afudde kinjagadde ekigamba abantu bonna bakiwulira kyagamba nti sirina bwensanyukira mu bikufiira mu bikolwa ekimuluma kiri kimu ye muntu okufiira mu bibi bye awoka naye omuntu okufa si problem kubanga okufa kwebaka gwe tosomako mu Bayibuli nga kati okufa kwebaka kati abo bonna abafiira mu Yesu Kristo kadawa tebamusaze kakati okufa kw'omwana ffe tukitunuliranga Katonda yali bruto nakwata omwana tateeka kufa naye ng'ate kyolina okumanya kiri kimu nti okufa tekujja lwa Katonda okufa kujja lwa kibi so omwana tafa kuba Katonda amutuze naye omwana afa kuba Katonda akimanyi nti ekibi ekyo one of the results ezigenda okuva mu Dawudi kyakoze God knows that the child is going to die and David knows that the child is to die so Katonda ategeeza Dawudi nti kino kigenda okubaawo oluvannyuma lw'ekyo ekikoleddwa naye tagenda kutuga mwana ekibi kijja kumwejjirawo kubanga kyo kyagala kututta na kutuzikiriza naye wabula kyagamba Dawudi nti oteeka okulega ku bulumi David had to test that pain of sin teri muntu atagenda kulega ku bulumi bwa kibi yadde ng'asonyiyiddwa naye pain ey'okukikola buli muntu ateeka ogiregako ategeere nti ekibi kizitowa so the pain David had to test was the death of the child
akukiwala okufa kw'omwana kwabuluma nnyo n'okusinga n'ekibiiki. It was at the extreme. Kigamba ne yeebuuliza ddala lwaki ate y'omwana afa naye nga Katonda amugambye nti ekikigenda okuva mu kibi. Nenno necessarily Katonda yasse omwana ekibi kigenda kumwejjirawo naye wabula Dawudi yalina okukimanya nti ekibi kigenda kumujjawo. However Katonda talina kyeralikira mu mwana kufa kubanga ajja kumulokola, ajja kumununula. Omanyi Musumba lwaki mbuziza ekibuuzo ekyo? Nkibuuza kuba mpulira abantu bangi ng'atula ne yeebuuza n'agamba Adamu ne Kaawa baakola ekibi kyabwe byali byabwe byababiri ffe tetwaliyo naye kya nti ekibi ekyabwe kitulondodde okutuuka ku mirembe gye tuli eno nti ne consequences ezo zikyatutambulirako n'okutuusa olwaleero. Eri omulabi agamba naye nga Mukama tasonyiwa. Why is it? Yes, ali ababiri balya ekibala kyabwe. Ogenda kusomayo ennyiriri 2 osome mu gundi mu Kuva sura 2 okuva osome olunyiriri olw'okunano osome olunyiriri olw'okunano olw'okutaano Kuva 2 omala osomeyo n'olulala mutunyonyole n'ekyo kubanga kyekyegatta ku kino. Gamba ati Kuva 2 meka olw'okuna anga ekifaananyi newankubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi mu ttaka newankubadde ekiri tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya abiwalana ku baana ebibi by'abajjajjaabwe okutuusa ku mirembe egy'okubannakasatwe ne ku bannakana egy'abantu abankyawa era addiramu abantu ng'enkumi abanjagala abakwata amateeka gange. Owulidde Katonda tosinza kifaananyi kubaze Katonda gw'osinza ekibi ekyabajjajja ebikivaamu bireeta okuwalana kwange eri ekibi ebiva mu kibi hatred yange eri ekibi okumanya y'amaanyi n'abaana n'abazzukulu n'ababaddako basigala balega obukyayi bwange eri ekibi. Agamba mu kino Katonda tagamba mbu abonereza abaana kubanga bakitaabwe bayonoona naye kyagamba nti ekyo bakitaabwe kye baakola transferred ne kiva ku bo ne kigenda ne ku mirembe gyonna egigenda okuddirira. Amakulu nti ebiva mu kibi gwakikoze ne bw'osonyiyibwa n'okuvaawo n'ovaawo ebiva mu kibi abaana bakisikira abaana n'abazzukulu abaliddawo bagenda kulega ku buzibu bwakyo newankubadde nga wasonyiyibwa. Ekintu ekyo abatula balina okukitegeera. Katonda tagamba nti addira ekibi n'akisiga ne molini ataaliyo. Ogwo si mulimu gwa Katonda. Omulimu gwa Katonda gwe guno kukutegeeza nti bw'okola ekibi kati okuwalana kwange eri ekibi tekukoma ku ggwe. Tojja kutematema bantu obasengule ku ttaka goleeta abaana bo batuule ku beeyagale. It won't stop there. Togenda kukutta kisigalaawo, togenda kulimba ekirimbo kisigala. Buli kyokola kyonna kale oyinza n'okuba nga si gwe ogenda okubonerezebwa naye ate abaana bo ne babonerezebwa, abaana bo ne babonaabona ku lwa decision eyo. Kati abatula balina okukimanya nti Katonda bw'aba adiringa n'ekibi adiringa nakyo bw'ati. Ku musaalaba Gologoosa yawangula omusango gwakyo, teri yaguvunaanibwa okuggyako abagala. Bwe yamala okuwangula omusango gw'ekibi n'aguzza waliwo ebikivaamu. Ebikivaamu byo bisigalawo, ebiva mu kibi bigenda kuvaawo. Kristo akomyewo omulundi ogwokubiri n'ateekawo ensi empya. Kyova olaba nti Yesu ne bwe yali agenda yagamba nti abaavu n'ababonaabona
mujja kuba nabo era mujja kuba nabo ne bwe ndivaawo. Yes, abo tebagenda kukoma okufa kukaaba ebyo byo tebirikoma. Naye Yesu bw'alidde omulundi ogwokubiri bayibuli etugamba ku bikulu 21 nti laba byonna mbizizza buno. Naye nga tukyali ku nsende ey'ekibi tusonyiibwa omusango gwakyo, naye ebikivaamu bisigala bitufumita. Bw'olimba Katonda akusonyiwa obulimba, naye ebiva mu bulimba byo bisigala bikufumita. Kati agamba ebibi walona okuva ku baana tusa ku bannakana. Lwaki bituuka ne ku bannakana? Kubanga ekibi tekikoma ku omu. Kati Dawudi ekibi kye yakola kyewuunyisa nti obusungu bwakyo bwatuuka ne ku mwana. Ku mwana ebibi bye yakola emabega byaleetera ne famire ye okwabulukuka ng'ate byamabega ne bikosa famire n'abaana abaliddawo. Okiraba kati Sawulo enjuye nesikira ekitala nga tekiva mu nju nesikira ekitala naye ng'ekitala kikiva mu Dawudi okuyiwa omusaayi omungi. Kakati kikulu nnyo bulijjo okutegeera nga tumaliriza okuddamu ekibuuzo kino nti singa oli eyo ssebo n'ennyabo nga opracticinga ekibi ng'olowooza nti kigenda kukoma ku ggwe okoze ensobi, oli mu kulumya abaana bo. Bantu bangi oba okimanyi oba tokimanyi abagenda okuva ku nsi kuno abaana baabwe babulwe banywa amazzi. Gwe kimanya olowooza nziba ttaka ly'abantu bonna baavu baviwu nze abaana bwe bafune banaabiri securing the future. Naye mukubba ettaka ly'abantu n'ogoba abantu 15 ne famire zaabwe gwe yiye gyetuuleko. Ndegeregese bulungi. Abaana abo balesse bubi, abaana abo balesse bubi. Newankubadde ng'olaba nti obateekera ng'okola statements ku radio oba ku TV oba wa ezimu zakwerowoozaako endala za malala. Ebizibu ebiva mu statements ezo gojja nakuvawo nga tobirabye nabbiraba, naye abaana bo n'abazzukulu bagenda kulega ku buzibu bw'ekibi. Olwekyo yabuze ekibuuzo kino si kibuuzo obuuzo kyokka naye kyakuyiga. Katonda bw'atusonyiwa atusonyiyira ddala, naye ebiva mu kwevulunga kwaffe ebyo bivaawo bijja kuvaawo nga Yesu akoze eki? Yesu bw'alidda olw'ekibi awamu n'ebyakivaamu bijja kuba bivuddewo. Naye nga tukyali ku nsi kuno okusonyibwa ko tujja kusonyiyibwa, naye ebiva mu kibi n'okwonoona byo tuli baakubitabaalamu. Kubanga n'ebyava mu kibi kya Adamu ne Kaawa nabyo bikyakola ki? Abakyala tebazaalanga balumwa. Essere tuzinoonyeza mu bugubi nnyo. Amaggwa n'amatovu sige gajjudde ensi. Okufako kwayogerako mu 19 tekukyukanga tera tetukumanyiranga ne mubanga batafiirwanga. Kati obulumi obwo bwonna bukyatuliko. So n'ekibi kya Dawudi nakyo bwe kityo ebyali bikivaamu era byali bisigalawo. Omwana yafa naye tuyina essuubi tekigenda kubeera bwe kiti bbanga lyonna. Olunaku lumu Kristo yakomya omusango gw'ekibi ku musaalaba, agenda kukomya n'ebikivaamu ng'ateekawo eggulu erijja n'ensi empya. Amiina, amiina. Tweyanzanya musomboze mbulungi ekitundu ekyo.